Amanya Mbu Nakafu nga ndi wano ne best friend wange Sam Kent. Era bambi nalabye ku story ye ngekwasa ennaku naye tesinga yange ngekwasa ennaku. Era nga ndi wano okumugamba ebigambo bigenda omuzzaamu essuubi n'amaanyi. Obudde obuziba bukya ate ekiba kikedde olwaleero si kyekyenkya. Naye nga mbasaba mwenna, mbasabira ddala munyambe mugoberere mukwano gwange akayimba ke. Sikamanyi bulungi naye mbasaba busabe. Ya akayimba bakayita wekume bambi kali ku TikTok, YouTube, osobola ogenda no subscribinga. Osobola ogenda ku TikTok era osashinga Sam Kent bajja kundetera, owandika Sam notekawo space notekawo Kent ojja kundaba. Akayimba kapininge osobola okunkolerayo challenge bakayita wekume. Akayimba katambula we kati. Towe wange yasibula mbulumi nagenda nonya kikumi munange tuwona obunaku bambi tukyusa bulamu baby mukwano wekume amunange tulokole simbi mukwano wekume ezali entono zifukemu nyingi Nakafu wekume naye nkusabira okomewo ngozifunye kanindero olivayo ku kyeyo kulowoozaako lusula wano mwoyo ntawukana ennyomba nga misinga mereyo gwe gyofumba awe njagala okubako kyegamba nakasimu olumu kasaba neiba beibe nze kulize ku mulyango nkwagala kufadiya mulongo ekirowoozo ekindi mu bwongo owokomawo yakayimba keeko bakayita wekume. Nsaba buwagizi bwammwe nga nzija okukyalirako mukwano gwange Nakafu. Tweyanziza mwenna abaatuwaddeko akatono tubeyanza nnyo, tweyanziza. Mwerabe.